Omubaka wa Bungereza mu Uganda Lisa Chesney akubye ku gavumenti ya Uganda efungize gazi y'akatale k'emmwanyi ya Uganda katuukeko mu Bungereza. Lisa Chesney binabyogeredde ku mukolo ogw'okusimbula ennyonyi ya Uganda Airlines ng'etongoza engendo zaayo okwolekera ekibuga London ekya Bungereza. Agambye nti Bungereza buli lunaku abantu banywa ebikopo bya kaawa obukadde 98. Naye kyewuunyisa nnyo okuwulira nga ku katale akenkanidde awo Uganda erinako ekitundu kimu kyokka ku buli 100. Lisa Chesney agambye nti ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne Bungereza byakwongera okulongooka n'okutinta era basuubira nti ebyamaguzi Uganda byetwala Bungereza byakweyongera kano ke batongoza ennyonyi egenda obutereevu mu Bungereza. Luno lwe lugendo olusoose okutongozebwa Uganda Airlines okwolekera olukalu lwa Bulaaya era ennyonyi ya Uganda Airlines yakusitulanga butereevu ku kisaawe Entebbe okwolekera ekisaawe eky'e Gatwick mu kibuga London ekya Bungereza. Minisita w'ebyentambula n'enguudo General Edward Katumba Wamala agambye nti olugendo luno luguddewo essuula empya mu Uganda mu byenfuna byayo kubanga lusuubira okuleetera Uganda abasigansimbi abawera abalambuzi n'okutumbula akatale ka Uganda mu by'obulimi. We are going to London to promote trade because we have all that we can trade with the people in London and beyond. We are going to London to promote tourism, and I'm happy to see the wildlife. I hope you have carried some of those gorillas, big gorillas, since we are the only country now which still has we still have the big five. So this is the reason why we are going there, and we must not come out empty-handed. Omusirikale wa poliisi ekyotera yeeweza okukola wakatiisa. Poliisi ya Uganda gyakoledde okumala emyaka 17 singa temusasula musaala gwe ogw'ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 4. Senior Police Constable Senkali Vincent alumiriza nti okuva mu mwaka 2017 yayingira poliisi abadde ng'asasulwa bulungi wabula juzi mu 2024 yagibwa ku lukalala okusasulirwa abakozi ba gavumenti era okuvoola obulamu bwe bwamutabukako. N'emyezi 4 nga asifuna musaala. Okuva lwe natandika okukola maze emyaka 17 nga nkola mu Uganda Police. Mbadde ngenda nsasulwa bulungi naye okutuuka kati omwaka mulamba gwe maze n'emyezi 4 sifuna musaala, nyina abaana, nyina family, nyina n'obuvunaanyizibwa obulala, nyina ne bamulekwa bendabirira. Naye mbadde nsaba gavumenti embeerere ya kisensasula akasente ako nsobole okuyamba abantu bange nange ng'omuntu. Omusirikale ono si ye yekka alina obuzibu nga buno. Abasirikale ba poliisi bangi ekyotera ne Rakai balumiriza nti bagibwa ku lukalala okusasulirwa emisaala gy'abakozi kyokka nti buli lwe baakangula ku maloboozi gaabwe nga bakama baabwe babakuba ku nsolobotto. Omuduumizi wa poliisi ekyotera Justus Namara agambye nti ensonga za Vincent Senkali azimanyi bulungi era zijja kukolebwako abakulu wabula nti ekyokuddukira mu mawulire takyagadde. Oyo omusajja yasubmittinga information eri different kuva ku information gy'alina mu AP. Information gy'alina mu AP eraga nti retiring omwaka gumu mabega, actually retiring emyezi 11 mabega, naye ye tayagala kukkiriza. Actually n'okumuleka ku duty namuleseewo nga ndaga nti waliwo process ya following okulaba nti at least recovering sente ze ningamba kamuleke ku duty ndabe butya bwa recovering sente ze. Naye kati bwaba bagenze mu media it is okay, tujja kufuna guidance okuva mu bakama baffe then tunalaba kinaddako. Ng'ekibiina ky'NRM kikyalonda obukulembezi bwakyo okuva wansi ku byalo. Abamu ku balondeddwa mu disitulikiti y'e Gomba basabye abakulu mu kibiina ekyo bakangavvule bannakibiina bayise ab'ekyejo abanaasalawo okuvuganya obwannamunigina ng'ate bawanguddwa mu kamyufu. Bana NRM abakulembeddwamu ssentebe omujjo w'eggombolola y'ekyegonza Severi Christopher Mubiru akulira abazirwanako Muhabuzi Laubeni ow'amawulire mu kibiina ky'NRM Kiyimba Vincent ow'abakyala Nava Masitula Nakibuule n'abalala bawabudde era bawadde amagezi abakulu mu kibiina kyabwe nti ku mulundi guno bakambuwaleko. Mutandise okubalaba nga boogera emisanya ate ekyo ne bakola biki birala beefudde ntuliro NRM naye nga mu butuufu si baki sibe NRM tusobola okufuna cream tetwagala supu wabula twagala cream yaba akwata flaga ya NRM atagikutte todda twegatte wamu tuwagire yaba akutte flaga ya NRM kubanga bye bimu ebitusoomooza era kiggirayo ddala ekiraga nti ono abadde atwerimbisemu kufuna bufunyi kyaffe. Chairman wabazirwanako kitegana kukoma wano NRM erina okubaga etteeka n'eriyisa nteeka tukyuke ne muleeto kabizi nti ekibiina kyaffe nga NRM omuntu aba yeesimbyewo kubanga abantu baba balonzeemu alina omuzinzi.
Ye ssentebe omujjo w'NRM mu ggombolola y'ekyegonza Severi Christopher yekokodde bannakibiina abamu abasusse okulya mu lulime ne mu luzise. Ebyo nga bikyali bityo kyaddaaki okulonda abakulembeze b'ekibiina ky'NRM ab'omu luka gw'ebwogero mu Ntuusi Town Council mu disitulikiti y'Essembabule kuwedde oluvannyuma lw'okuyiika emirundi 5. Omusasu waffe Jimmy Sekabiito kabituwe. Era wabaddewo okusika omuguwa n'okukaayana ku kifo kyakulira abakyala ekiwanguddwa Sylvia Nakabugo ng'ono afunye abalonzi 7 ate munne bwe bavuganyiza Nayiga Mary Regina n'afuna abalonzi 6 nga bano baasoose bonna okwenkanankana ne bafuna obululu 6 ku 6 wabula omuwagizi w'omubaka Theodora Sekikubo bwe yazze n'asanga nga banne bayingidde dda akaguwa baamulemesezza okulonda wabula bwe wayiseewo akaseera ne zireeta ate omuwagizi wa General Emmanuel Rwashande era wano baakayanye ate ye oluvannyuma ne bamukkiriza n'ayingira akaguwa n'alonda ekyalese abasekikubo nga bayongobedde. Okulonda kuno kugenze okukomekkerezebwa ng'abooludda lw'omubaka Theodora Sekikubo bawangudde ebifo eby'obukulembeze biwera ddala 23 ate abooludda olwa General Emmanuel Rwashande ng'ono yalangirira edda okuvuganya omubaka Theodora Sekikubo mu kamyufu nga bafunye ebifo 7. Abalondeddwa ye Robert Sekiwunga ng'ono ye ssentebe ng'amyukibwa Peter Jemba Paulo ayiseemu nga tavuganyiziddwa saako omuwandiisi George Mugalo ow'ebyensimbi Julius Serugo n'ow'amawulire Asiimwe Matiya awamu n'abalala. Ate obukiiko obulala abalondeddwa ye George Muyimbwa nga ow'abakadde ow'abaazirwanako ye General Emmanuel Rwashande ow'abavubuka Sise Nalusiba awamu n'abalala. Ko okulonda okw'abakulembeze ab'eggombola okwawedde omubaka Theodora Sekikubo abawagizi be baawangudde eggombola ey'Olwemiyaga Bulongo awamu n'Ekyera ng'eggombola ey'Ennabitanga baagigabanye ne General Emmanuel Rwashande nga buli omu yafunye ebitundu 5 ku 5. Nze Jimmy Sekabiito ku CBS wano Olwemiyaga. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Dembe lya gavumenti okutunda ebintu by'omuntu afudde nga taliiko babe nga munnamateeka Kasimu Ssekalema abwannyonnyola. Nga omuntu afa nga talesse kiraamu ne watavaayo muntu yenna kulaga nti ye w'oluganda lw'omugenzi oyo olwo ebintu byonna by'aba yakola mu bulamu bwe bitwalibwa gavumenti ne biteekebwa mu kittavu kya gavumenti. Era gavumenti yaddembe okubeera nga etunda ebintu ebyo ssente n'ezissa mu ggwanika ly'eggwanga. Wabula singa gavumenti eba emaze okutwala ebintu ebyo ne wamala wazuulwayo omuntu eyalina oluganda ku mugenzi oyo, gavumenti gikakatako kubeera nga ekwata ebintu ebyo ebiwe omuntu oyo alina oluganda ku mugenzi. Era singa omuntu azuulwa nga gavumenti yatunda dda ebintu ebyo, olwo gavumenti gikakatako kubeera nga ekwata ssente ezaava mu kutunda ebintu omugenzi bye yaleka n'ebeera nga eziwa omuntu oyo eyalina oluganda ku mugenzi. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Semwogerere akyomedde nnyo abakristo abasugaasugana mu ddiini n'abamu ne bagenda mu nzikiriza endala gye bafunidde emitawaana. Bino bibadde mu bubaka bwatise Viika w'e Kampala mu Senior Rogers Kabuye mu kitambiro kya Misa emutundwe ku St Charles Lwanga nga bajjaguza emyaka 11 bukyanga kigo kino kitandikibwawo. Ssaabasumba Semwogerere n'agamba nti yeewuunya nnyo abantu abasusse okusugaasugana mu ddiini nga bagamba nti balabye omusana. Mumbuulireyo ddiini ki gye mwali muwulidde ng'etadde ensi yonna ku bunkenke ng'Obukatuliki gyeri kaakati mulagawa abasaaserodooti abasomesa abakulembeze abazadde bannange twenze eddiini yaffe mu bigambo aye ne mu bikolwa. Abazadde tuwa abaana ekyokulabirako ekirungi baleme kutwekwasa nti ffe twabakyayisa eddiini. Buli omu afube okulaba nti anyweza munne mu ddiini ate mu buli mbeera ebizibu bibeerawo. Bwana mukulu w'ekereziya y'e Mutundwe Remigius Semojo asabye abazadde okutambuza emirembe mu bitundu gye babeera ne mu maka gaabwe okwongera abaana n'abantu abalala okwagala Obukatuliki.
Mu bubaka bwa Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja bw'atisse Anne Mugisha Katusiime asabye ababaka ba Paalamenti nti bakomye okwanikanga obuzina bwa gavumenti mu lujjudde wabula nti ebiteeso byabwe ebirungi babitwalenga mu Paalamenti bikubaganyizibwengako ebirowoozo. Ssenkulu w'ekitongole eky'amazzi ekya Uganda National Water and Sewerage Corporation Mugisha Silva akyomedde nnyo ababaka ba Paalamenti olw'okukotogera pulojekiti za gavumenti ezireetebwa okujja abantu mu bwavu. Twakamara sewage system wali na Rukorongo saba udinga bajogerako nokuba tokoragana ne government naye byebekoze ubere ngokoraki ubyogerako kubanga zindi projects zaki z'abantu badasaba ba honorable political leaders mukunga abantu bakozese system ya feyo gitukoze iki gitade wali it's a very good system sewage system. Ebyo nga bikyali bityo Ekereziya Katolika ekukulumidde nnyo abantu abali mu kusanyuka ng'abalala bali mu maziga bakaaba olw'ebisoomooza amaka n'amawanga ag'enjawulo ebiri mu nsi. Episcopal Vicar wa Kampala Vicariate Reverend Father Archdiocese Mayanja Sali bino abyogedde akulembeddemu ekitambiro kya misa mu Lutikko Lubaga abafumbo mu kibiina ekya Tuesday class abagattibwa mwezi guno babadde baddamu okuba ebirayiro byabwe. Ensi ekoyo okulaba entalo lirwotekako TV amuse amutuze misana nga bonna balaba amutemyeko okutu okwagala n'aboluganda Pawulo omutume yakwogerako yagamba nti okwagala kugumiikiriza tugumiikirize bannaffe okwagala kwasa. Papa Yohana Pawulo yagamba nti ensi ekoyo okuwulira agagamba aganene kirabe oli musiru otunula nga alimu eddalu ensi ekoyo okuwulira ebigambo ebyo. Ensi eyagala okuwulirayo ku bigambo ebirungi oli mulungi onsanyusa nkwagala nnyo ensi eyagala okuwulira ebigambo ebifaanana bwe bityo. Ebyo nga bikyali bityo Ekereziya y'aba Orthodox mu Uganda erabudde ne sekulabula gavumenti ya Uganda ku bikola ebyekiwamba abantu ebitojjedde mu ggwanga lino tibyolekedde okuzaayo Uganda mu ntalo ez'obukyayi. Bino byogeddwa Vicar w'Ekereziya eno Reverend Father John Kibuuka Bosa bw'abadde akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya misa eddegeya mu disitulikiti y'e Luweero. Agambye nti kinakuwaza nnyo abakulembeze mu Uganda abakwatibwako ensonga okwefuula kyesirikidde ng'abantu bawambibwa n'okubuzibwawo emisana ttuku naddala ng'eggwanga lyolekera okulonda kwa bonna. Tekibakwata mu Uganda eri tebaagala kumanya eggwanga ly'olwaleero natufu abaana babiri otubiraba nga bizzeemu okwerayakwa ku ki kuba kunene nabaga nti omuntu obeera ewaayo senatuka okutuuka eruweero naye nga tamanyi nti kuddusizza abantu nabagati nga muzukuka ne mudduka muddusi kugenda ku makereziya baba banaakusangawo kubajja kuteeka kunoole. Reverend Father John Kibuuka Bosa ajjukizza abakulembeze mu Uganda bakakanye obusungu buli mitima gy'abantu Uganda erabeeko kalulu akataliimu kuyiwa musaayi n'abavubuka n'abakuutira okomya okuma omuliro mu bannaabwe. Bayagala kudda mweyo mbeera eyagirabako mwabatagira bakubiriza nti kijje osobola okukala kijje osobola okyogera ekyo naye basebo ne bannyabo mbeera nzibu nnyo ralibwenga nti tukabona nga baga nti zivuga muddukirawa okubamu akafaananyi wano oddukirawa tulina okwebeerayo Katonda baddala abantu bangi kati naddala bali mu myaka egisalawo tebabimanyi. Mu mbeera y'emu n'omulabirizi wa Central Busoga kitaffe mu Katonda Patrick Wakula mweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero ogweyongera buli lukya mu bbendobendo ly'e Busoga. Kitaffe mu Katonda Patrick Wakula bino abyogedde akulembeddemu okusaba ku Lula School of Nursing e Buseesa mu Bugweri okubaddemu n'okussa emikono ku bayizi. Mwe musome mubegano n'ekigendererwa kirembeera z'oli kubitamu oidukire obukalubirivu bw'oli kubitamu oidukire oba oliawo obugonvu bw'oli kubitamu aye kyonna kyonna tukitwala for granted. Abaana bangi abali kwegomba basome aye nga balina obwongo aye nga abazaire tebasobola. Abaana bangi benda basome nga embeera tezibukwaso sawa bwofuna omukisa gw'okubaawo okusoma nsaba ebindi musooke mu sibeko endowooza okusalawo obusungu ebyo n'ebindi mubise kumbali Katonda atuwa obuganguzi ate nenda okubakubiriza nti Katonda waife Katonda mu kutonda yako batonda omuntu mu kifaananyi. Ebyo nga biri bityo akulira ekiwayi ky'abenzikiriza y'ekinnansi Nalongo Nasamba omutongole yavumiridde abatandise omuze ogw'okuwamba bannaabwe bali mulimu guno nga batyo okubavuganya.
Nalongo Nasamba omutongole okwogera bino abadde atuuza Waswa Lubega ku bwa ssentebe obwabali mu nzikiriza y'ekinnansi ku mukolo ogubadde e Namanyonyi mu muluka gw'Ekitigoma mu disitulikiti y'e Buyikwe mu ssaza Kyaggwe. Asinzidde eno n'akuutira banne okulwanyisa ebikolwa ebyekko ebiri mu mulimu ogw'ekinnansi. Era bwe munaaba abadde yeenyigira mu muzo ogw'okusengula abasawo b'ekinnansi mu Buyikwe olw'okuba oli yasenzeemu oba okubawamba ne mubabuza bannange eno gavumenti ya Pulezidenti Museveni eyagala nnyo abasawo b'ekinnansi era etumanyi nnyo n'okugira bwemanya abalala abadde yeenyigira mu muzo ogwo nkusaba busabi ogukomye olwaleero kenziza Obuyikwe. Nalongo Nasamba akwasizza Lubega emmotoka kapyata emuyambeko okutambuza n'okuddukanya emirimu gy'obusawo obw'ekinnansi mu kitundu ekyo n'ebiwandiiko eby'obukulembeze. Ye Waswa Lubega atuuziddwa agambye nti balina omulamu ogw'okusitula obuweereza bwabwe n'okulwanyisa ebikolwa ebyekko mu bannaabwe abeerimbika mu ddiini y'ekinnansi. Nali omukono n'enkaaba amaziga n'eŋŋamba nti abantu ebutale enankanyi mu Eastern bali kutulugunyizibwa n'abantu nga babaitako ebyobuwangwa. Njagala okukakasa nti yayogera bwogezi naye ng'oba Mukama yakkiriza abantu twebakako. Kiba kibi singa tosiima akantu akatono ke batukoledde nawe kaali kanene nga tetwagala kulaba ku kintu kyonna. Naye maama twebaza webale kubeera mugumu na kulaba nti embeera eyo etambula bulungi.